Chenyo Obuzana Nechiro Yona Tebi Chao Bibi Kwewe Komulokosi Sirinase Muluji Kwesize Yesu Wesize Omwerere Nyambaza Omuna Kumpechisa Lava Bwendi Omubi Oyimbe nyimba zino Tumeditatingeko Sirinanse bulungi tukiddemu Sirinanse bulungi olowooza ku bigambo ebyo Wesize Yesu wesize Omwerere Nyambasa Omuna Kumpechisa Lava Bwendi Omubi Onaseme Okufa Bwendi tuka Mugulu Nandira lowooza ku lunaku olwo Bwendira Bagwe Yesu Omusango Ngosala Yesu lwase olwase kanekwe once more bwendituuka muggulu bwendituuka muggulu kandira lowooza ku bibala ebyo nga tonatuukayo bwendira bagwe Yesu omusango gosala Yesu lwasi olwase kanekwe mugwe Yesu lwazi Yesu lwasi olwase kanekwe Yesu lwazi Yesu lwazi olwase kanekwe kanekwekenga mugwe Mukama kanekwekenga mugwe Mukama kanekwekenga mugwe Mukama kanekwekenga mugwe osaanidde Mukama osaanidde Mukama bwe weekweka mu Mukama wabeerawo enjawulo bwe weekweka mu Mukama tosobola kusigala kyekimu buli kimu kikyusibwa haleluya tugenda kutendereza Mukama twazze omutendereza wulira ng'otendereza Mukama ku makya ga leero manyi nti waliwo kyotoola tewazze kusigala kyekimu nedda wulira nga olina kyotoola lenga nga wosinza Mukama haleluya osobola okuzinazinamu nga bw'owulira Mukama akuwadde ekisa ekimutendereza labayo waliwo abali ku kitanda waliwo abatasobodde okuzuukuka olunaku luno naye gwe Mukama akuwadde obulamu why not haleluya waliwo ekyamagero ky'omu nnyumba ya Mukama waliwo ekyamagero ky'omu nnyumba ya Mukama waliwo ekyamagero ky'omu nnyumba ya Mukama haleluya leero mu nnyumba ya Mukama ekyamagero ky'omu nnyumba ya Mukama waliwo ekyamagero ky'omu nnyumba ya Mukama waliwo ekyamagero ky'omu nnyumba ya Mukama haleluya leero mu nnyumba ya Mukama waliwo ekyamagero kyo waliwo ekyamagero
nyumba ya Mukama. Hallelujah. Waliwo ekyamagero kyo mu nyumba ya Mukama. Waliwo ekyamagero kyo mu nyumba ya Mukama. Hallelujah. Lero mu nyumba waliwo kusumululwa mu nyumba ya Mukama. Waliwo kusumululwa mu nyumba ya Mukama. Waliwo kusumululwa mu nyumba ya Mukama. Hallelujah. Lero mu nyumba waliwo kusumululwa mu nyumba ya Mukama. Kusumululwa mu nyumba ya Mukama. Waliwo kusumululwa mu nyumba ya Mukama. Hallelujah. Lero mu nyumba ya Mukama. Waliwo kunazibwa lero mu nyumba ya Mukama. Mu nyumba ya Mukama. Waliwo kunazibwa lero mu nyumba ya Mukama. Haleluya lero mu nyumba ya Mukama. Waliwo obuyambi bwe lero mu nyumba ya Mukama. Waliwo obuyambi lero mu nyumba ya Mukama. Waliwo obuyambi lero mu nyumba ya Mukama. Hallelujah. Lero mu nyumba ya Mukama. Natoni okolo. Haleluya natoni okolo. Amen amen. Natandi okolo. Hallelujah. Natandi okolo. Amen, amen. Natoni okolo. Haleluya natoni okolo. Amen amen. Natandi okolo. Hallelujah. Natandi okolo. Amen, amen. Natoni okolo. Haleluya natoni okolo. Amen amen. Natandi okolo. Hallelujah. Natandi okolo. Amen, amen. Tukusize. Haleluya tukusize. Amen amen. Tusakukusiza. Hallelujah. Tusakukusiza. Amen, amen. Tusatukutende. Haleluya tusatukutende. Amen amen. Tusatukutende. Hallelujah. Tusatukutende. Amen, amen. Tusatukubukire. Haleluya tusatukubukire. Amen amen. Tusakubukira. Hallelujah. Tusakubukira. Amen, amen. Tuzakuzinira. Haleluya tuzakuzinira. Amen amen. Tusakuzinira. Sibalaba abazinira Mukama. Akukora byabikuru byarere. Amen, amen. Tuzakuzinira. Haleluya tuzakuzinira. Amen amen. Tuzakuzinira Mukama. Hallelujah. Tusakuzinira. Amen, amen. Tuzakutenda kwe. Haleluya tuzakutenda kwe. Amen amen. Yabayemitikisiza Mukama. Hallelujah. Twakimba bamusiza. Tusakutenda kwe. Amen, amen. Tuzakutenda kwe. Haleluya tuzakutenda kwe. Amen amen. Tusakutenda kwe. Hallelujah. Mpulira Yesu mu magumba gange muwulira, mu mikono gyange muwulira. Ebwenzina bwenti nina nsonga lwaki muzinira. Sinza. Emizimu gigenda lubalavawo, enjagala zikutuka. Atiwa kigali Yesu kubanga mulungi atuwadde ebirungi bingi yeebazibwe mukama atachulukuka ekitiibwa kiteri yesu asaanidde ekitiibwa
asaanidde ttendo byakola bya muwendo wongere ekitiibwa kimwongere tali mulala kisaanidde amazima mukama tajjuluku amasiya tajjuluku amazima musumba tajjuluku amazima musawa tajjuluku amazima tajjuluku Kitali Yesu kubanga shemulungi asaanidde mukama obulungi bwa mukama bunfudde kyendi yebasibwe mukama atajulukuka. Haleluya. Mugende mu maaso n'ennimi zoogere mukama yeyeze yakuwa tewamusasula ozikuwa beerako ky'oyogera beerako ky'omugamba asaanidde empologoma ya Yuda asaanidde kabaka wa bakabaka asaanidde taata omulungi. Haleluya 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 haleluya. Waliwo omuka ogw'amazzi gw'ensena n'enywa n'ennema okubula. Waliwo omuka ogw'amazzi gw'ensena n'enywa n'ensumululwa. kitemu waliwo omuka ogwo Waliwo omuka yimba ng'okulaba ogw'amazzi haleluya gw'ensena n'enywa n'ensumululwa. haleluya Haleluya, haleluya,
ogw'obulamu, gwe mugga ogw'amazzi, gwe tusena ne tunywa ne tufuna obulamu. Ye gwe mugga ogukulukuta nga guva muffe Mukama, nga gukulukuta ayi kabaka abakabaka. Osaanidde Mukama, osaanidde ayi kabaka abakabaka. Tukulumiza erinnya lyo, tulitendereza, tukusinza ky'oli mukulu Mukama. Osukkulumye ayi kabaka abakabaka. Okutegeera kwaffe ng'abantu okusukkulumye, amagezi gaffe ng'abantu ogasukkulumye, amaanyi gaffe ng'abantu ogasukkulumye, ebirowoozo bye tulina byonna obisukkulumye Mukama. Gwe Katonda eyayawula ennyanja ne wabaawo ekkubo Mukama Katonda. Gwe Mukama Katonda eyagabirira abaana ba Isirayiri nga batambula n'obawa emmere ng'eva mu ggulu. Mukama gwe ebyo byokka gwabikola. Gwe Mukama Katonda azibula amaaso mu linnya lya Yesu Mukama. Gwe Mukama Katonda atambuza abalema ayi Mukama. Osaanidde okusinzibwa, osaanidde okugulumizibwa, osaanidde okutenderezebwa. Erinnya lyo lya muwendo lisinzibwenga, ligulumizibwenga, amawanga gonna gakutenderezenga ayi Mukama Katonda ow'emirembe. Osaanidde ayi kabaka abakabaka. Osaanidde Mukama Katonda ow'ekisa. Tukuwa ekitiibwa n'ettendo Mukama. Tukugulumiza amakya g'olwaleero ayi Yesu. Tumanyi nti bingi ebigenda mu maaso mu bulamu bwaffe ne mu ggwanga lyaffe. Abagoberera ebigenda mu maaso ku mikutu gya TV, rediyo, mumanyi ebigenda mu maaso, amateeka gakolebwa, sente ezitwalibwa, bingi nnyo ebigenda mu maaso. Naye ate nga okusinziza Katonda mu kigambo kye agamba mu Yeremiya 29 olunyiriri olw'omusanvu nti mwagalizenga ekibuga emirembe gye nnaabatwaza okuba abasibe. Wano tetuli basibe naye tulinga abasibe ebiseera ebisinga. Ndowooza muwulidde abantu nga bagamba nti tuli mu ggwanga liringa eritali lyaffe. Sirowooza nti nze kakiwulira naye bangi abakiwulira. Eggwanga liringa ly'abantu balondemu balinga 3-4. Naye Katonda atugamba nti era mukisabirenga eri Mukama, kubanga olw'emirembe gyakyo mwe muliba n'emirembe. Katonda agamba nti tusabirenga ekibuga. Kati wantu tuli mu kibuga tugenda kusabira ggwanga lyaffe Uganda, kubanga mwe munaabeera emirembe naffe tugenda kuba n'emirembe. Ey'oluzungu yeegamba nti seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray to the Lord for it, because if it prospers, you too will prosper. Katusabire eggwanga lyaffe nga tumanyi nti eggwanga lyaffe binaabeeramu enguudo ennungi ffe tugenda ozitambulirako. Bunaabeeramu amalwaliro ngalimu eddagala ffe tugenda ogakozesa. Bwe amasomero ganaaba malungi baana baffe bagenda okusomeramu. Yimusa eddoboozi ly'osabe mu linnya lya Mukama waffe. Mukama ayagala kuya eddoboozi lyo nga libusaba, nga lisaba okusinziza ku kigambo kye nga bw'agambye. Tunoonye emirembe, tunoonye n'okulaakulana. Ayogedde ku kibuga, naye ffe twogera ku ggwanga lyonna eryawamu. Mukama akole ebikulu, Mukama tumukkiriza akole eby'amaanyi. Mu ofiisi ezituddemu abantu nga tebakola bye balina kukola, leka Mukama abakyuse emitima oba abajjewo, atekemu abantu abanaakolera eggwanga, atekemu abantu abasawo abanajjanjabanga, atekemu abantu abanayetanga eddagala mu malwaliro nga gabaayo, aleeta abasomesa abatuufu abanaasomesanga abaana baffe mu makubo amatuufu na mu bintu ebituufu balina okusoma. Saba Mukama ayagala kuya eddoboozi lyo. Roboko shika yandere bulima mama yanda zeke yaraba rabaka seke yaba yanda zeke yarobo. Mukama taata ulirokoola kwaffe Mukama kitange, tukaabira Mukama kitange twagala ensi yaffe ebeeremu emirembe, beeremu n'okulaakulana, kubanga tumanyi naffe tujja kulaakulanira omwo. Ensi zonna ezikulaakulanye zaalina abakulembeze abalungi ne bateekateeka obulungi eri amawanga gaabwe, era kati nga tugalaba nga bwe twagala n'okweyunira. Naye Mukama naffe tusaba ekisa kyo kye wabawa Mukama, naffe okituseeko wano mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu. Naffe tufune abakulembeze abalina endowooza entuufu eringa eyiyo, tufune abakulembeze abaagala ekyo kye wabawa Mukama Katonda. Leka obulungi obulabisibwe, leka omukono gwo gulabisibwe, leka obulungi obulabisibwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana Katonda omulamu. Amiina, amiina. Njaga tusabireeku okuzimba ekkanisa yaffe eri wano, kubanga mwenna omulimu gulabye gubaddewo mu kaseera kano. Waliwo kasitooli akamu omubuulizi omu yakogera yali Reverand n'agamba edda waliyo omusajja yali mugagga ng'asaba memba wa church mungi nnyo atula mu maaso naye nga yali mugagga. Kati n'agenda agula entebe mu 80s 70s walingayo entebe nga ennungi teziba zikolera muno nga ziva bweru,
ne ziba zimpootinga bwempootinzi ng'aguze entebe ze ennungi. Kati enkadde ze yalina nalaba nga mu kyaki temuli ntebe Reverand kwakola ki kwatuula. N'agamba Reverand, waliwo entebe zange eri waka n'ennungi naye nsaba ngireete ebeere mu kkanisa. Reverand nabo nga tagaana ng'akwata ng'agenda nga bajjayo ntebe nga baziteeka mu kkanisa ba Reverand kwe batuula. Lwali luli olwo olutalo nga lubaawo, olutalo olwaliwo olwa Museveni luno. Ebintu ebimu byafa, amayumba gaafa, abantu bakwibwa ebintu byabwe, babbiba ebintu byabwe. Naye olutalo nga luwedde abantu baddayo mu bitundu byabwe. Ennyumba y'omusajja nga yaggwawo dda, entebe baali bazibba nga temuli kintu bagikubaakuba. Sande naye tukogenda okusaba, bagenda okusaba ng'entebe ze yawaayo mu kkanisa nga zaazaba ziri wali naye ze zaali enkadde. Ennungi ze yeeyagaliza zo nga zaakola ki nga zaagenda bazibba. Awo nenkirifaali nga ku kyawandiikibwa temweterekeranga bintu ku nsi kwe byonoonekera n'ennyenje n'obutalagge n'ababbi kwe basimira ne babba. Naye mweterekerenga ebintu mu ggulu gye bitoonoonekera n'ennyenje newankubadde obutalagge, so n'ababbi gye batasimira, so gye batabbira. Kati omulimu gwa Mukama weeguli wano. Musikese tulabye amakanisa gazimbibwa weegali, gazimbibwa ddagana mirembe weegali n'abantu abateekako ettaffaali osanga bafa dda, osanga n'amayumba ge baalina gakola ki gaggwawo dda, naye kanyumba ya Mukama yeesigala weeri. Kati nsaba Katonda atulumirize ffenna bwe tuba tusabire Mukama Katonda atukwateko ffenna abayite bannawaayo n'abawaddeyo nga tusobola okwongera, twongere tutereke obwobugagga bwaffe ku nnyumba ya Mukama. Saba Mukama ayagala akuwa ekisa ekyo, ositule okukkiriza kwomanye nti obugagga bwaffe bulina kuba mu ggulu, bulina kuba mu mulimu gwa Katonda. Mukama akuwa ekisa, atuwa ekisa ffenna tulabire omulimu gwe, ebirungi tubirowoolezenga mu Mukama. Mukama tusaba ekisa kyo, tusaba obulungi bwo Mukama. Bwe tubadde twerowooleza okwekolera ebirungi ffekka nga tulowooza ku nnyumba y'Omukama, tuwe ekisa. Tumanye nti ebirungi ebisinga biri eri tulina biteeka eri ggwe. Eyo teri butalagge, eyo ababbi tebabbayo, eyo n'ennyenje tezibirya. Mukama tusaba oteeka ekisa kyo, omulimu gwo gutambule Mukama Katonda, omulimu gwo ogw'ekkanisa okuzimba eggwe Mukama Katonda. Leka obugabizi bujje kuva mu nsonda ennya ez'ensi nga naffe tuli omwo Mukama okuzimba omulimu guno Mukama Katonda. Leka ekitiibwa kyo kirabisibwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Mukama. Leka abeerewo obugabirizi bweyongere nga bw'onaatuwa naffe bwe tuba tuleeta ayi kabaka abakabaka. Tuteekeko ekisa kyo, tuteekeko omukono gwo ogw'amaanyi, tuteekeko omukono gwo ogw'obuyinza mu linnya lya Mukama waffe Yesu, amiina. Kati mbadde nsaba twesabire, buli omu ogenda kusabira munno. Manyi waliwo social distance naye osobola omulangirirako, osobola okuyimirawo wooli n'olangirira ku mwana ono. Mwami Ssennoga osobola okuyimirawo wooli n'olangirira ku ono. Musuma asobola okuyimirawo n'enkulangirirako. Mukama akole ebikulu, Mukama akole eby'amaanyi, kubanga era Bayibuli egamba mu Yobu nti awo Mukama n'akyusa obusibe bwa Yobu bwe yasabira mikwano gye. Mukama n'awa Yobu okusinga emirundi ebiri ebyo bye yalina oluberyeberye. Oyinza okuba olina kyoweetaaga nga tekinatuukirira, sijja kugamba nti obadde mwono, oyinza okuba obadde okoze buli kimu naye nga tekinatuukirira. Tugezeseeko naffe kino, tusabire ku bannaffe Mukama aweeko kyakola. Osanga anaabaako ne kyakola, osanga obadde weesabira wekakati ng'alinda kulaba ng'olina gw'ogamba nti gwe twala kino Mukama kolere. Yimusa emikono gyo, sabira munno, buli omufuna munno gw'osabira. Mukama ayagala awulire eddoboozi lyo ng'osaba, ng'omusabira. Mwenna buli omu asabire munne, tewaba kutunula butunuzi naye buli omu asabire munne. Mukama tukwebaza olw'omusumba waffe, muguwe ekisa kyo, mwongere ekisa kyo, manyi wakimuwa naye kimwongere Mukama Katonda. Mwongere amagezi agakulembera omulimu guno gutuusa gy'oyagala gutuuke ayi kabaka bakabaka. Leka obulungi obulabisibwe, leka omukono gwo gulabisibwe eri ye Mukama Katonda. Leka bw'anaatambulanga anaabeeranga nawe mu buli mbeera zonna Mukama Kitange, obeerenga naye, tomugenyanga kutambula nga tali naawe. Ne byabadde alowooza byonna, byabadde aluubirira byonna Mukama nga bikuweesa ekitiibwa Mukama, bimuwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Muggyeko ebirowoozo by'alina
ebitandibadde bituufu Mukama. Leka ekisa kyo kirabisibwe, leka obulungi obulabisibwe, leka omukono gwo gulabisibwe, leka obulungi obubeerewo, ekisa kyo kibeerewo, obugabizi obubeerewo, endwadde nzimugobako mu linnya erya Yesu ne famire ye. Nsumula omukisa ogutalina buyinike oguva ewuwo eri abaana be n'abazzukulu be, famire yonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mukama tukwebaze kubanga tumanyi nti bwe tusaba owulira, era bw'owulira oddamu essaala zaffe Taata. Tusaba otuddemu essaala zaffe zonna ze tusabye, ayi Kabaka bakabaka. Bayibuli egamba natunula eri ensozi nebuuza obuyambi bwange bulivaawa. Obuyambi bwange buva eri ggwe, ayi Kabaka bakabaka. Obuyambi bwaffe ffenna abali wano buva eri ggwe, ayi Yesu. Kyetuva tuzze ku makya gano nga tuli mu nnyumba yo, ayi Kabaka bakabaka, kubanga tukwetaaga mu byonna bye tukola. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu tusabye, amiina. Amiina. Abadde batudde abayimiridde mwetulireko, abadde batudde musigale nga mutudde. Tweyanziza nnyo kwaya, mwebale kutukulembera mu kusinza na kutendereza. Ab'ebyuma Mukama abawe nnyo omukisa, n'abali ku projekiti eyo Mukama abawe omukisa, n'eri abaaniriza abantu Mukama abawe nnyo omukisa. Amanya gange nze Ssebyala Dili sinabagambyeko, poliisi nga waliwo abatuuse nga tebamanyi. Ndi mwami mufumbo, mukyala ali wali, abaana bali wali, bonna batudde. Twasalawo ffe n'ennyumba yaffe okuweereza Mukama, era tujjanga muweereza emirembe gyonna. Kubanga yatufudde munnaye, yatubeezezzaawo, ate oba onaddukira wa? Waliwo kyotayinza kukola, nga ne bw'ofiirwa omuntu weesigalawo olwodduka wa Mukama. Oye Katonda, Mukama abawe nnyo omukisa. Olw'obudde tetugenda kufuna babujulizi bannaaye, mutusaasire kubanga tutandise mu kikeerezi, era kantwala akakisa kano kadde kano nyaniza omusumba atuteeketeeka twali mu kigambo kya Katonda. Amiina. Mukama feyebazibwe, bannaffe mwasuze mutya nno. Mukama yabakumye bulungi. Mukama tumwebaza olw'ekisa kye ekingi. Twebaza Mukama nti asobodde otutuusa ffenna wamu lunaku olwaleero nga tugenda okula ekigambo kya Katonda. Tuzze manyi tusula wala, tusula bweyogerere. Kati emmotoka ogivuga 12, nze nzigiddeko olunaku olwaleero kansooke neetonde. N'ekyokukola mbadde sikiina ng'obudde bugenze. Naye twewunyisiza ennyo bwe tuyise wano batundira embizi. Mwene tumanyi wano batundira ku mbizi wano. Ku mbizi wano. Nga abasajja abatikkula embizi bakedde dda batikkula embizi. Mukiwulira abooluganda. Naye abooluganda wenjugerera bino tebaliwola kubanga si kini beebase. Naye atikkula embizi yazitikkula. Bane Mukama atuwa ekisa kye. Mukama tuli mugamba ki? Nali neebase oba nali ndabirya mwami awaka. Olwo mukyalo mu yatugamba yetalina budde bwa kanisa kubanga alina okulabirira omwami we awaka. Naye Mukama tumwebaza kubanga Mukama mulungi. Wiiki eno tebadde nnyangu nnyo, baddemu ebizibu bingi, baddemu okufiirwa kungi. Kati ne tufunamu ebintu bingi bitutawanyiza naffe ng'ekkanisa. Naye Mukama tumwebaza, mwebale nnyo okubeerawo, okuzikirako Oluganda Lydia ne tuzikirako taata we. Mukama yeebazibwe. Ne mwawaayo akakadde kumpi kalamba. Mwekwireko mu ngalo, muli kanisa nnungi. Mukama yeebazibwe. Naye ate otumala okuziika taata wa Lydia ne mukyala Dorothy Mukasani n'afiirwa mulamu we, era okuziika kwaliyo ssaawa 8. Bwe tuva wano mu kanisa abantu tugenda tumuziikireko wano wabwe wano entinda wano, titwekwata nsonga yonna. Mukama yeebazibwe. Kale tuve mu lwali. Kakati nabadde nsabye omu ku bakulembeze mu kanisa babulye mu saavisi eno y'Oluganda. Mukama yeebazibwe. Omulamwa mama gwe yatuwa Elder Joan gwatukwatako nnyo ku Sunday yaggwa, ensonga y'okwekimu eky'ekkumi. Era ensonga eyo yeimu ku nsonga lwaki ekkanisa tubeera baavu. Luli nali mbala ebizimbe, bw'obwala ebizimbe ewamwe gy'osula naddala amaduuka, oyinza okwala amaduuka 10 nga tukuliko wadde n'erimu ery'omulokole. Si bwe kiri? Si bwe kiri bannange? Kituufu. Ebiseera ebisinga obungi ffe abalokole ffe abapangisa amayumba g'abahaaji, naye nga si bwe kyandibadde. Mukama yeebazibwe.
kati gwe mugugu tulina olunaku olwaleero osanga ne wiiki eddako tujja kuguddamu naye ensonga eno nkulu nnyo. kati nja kubasaba kwata bayibuli yo, ndaga bayibuli yo waggulu, giweebwa waggulu, bayibuli eriwo n'akatabo kweno kuwandikamu n'ekkalaamu. Mukama yeebazibwe. Twanirize omu ku ffe omukyala Ssennoga. Mwami Ssennoga muwerekereko omukyala, bano biri muwerekereko omwana wattu. Kale jangu mwami Ssennoga oli luddawa, jangu omukyala omutwanjulire, jangu twanjulire omukyala lyoke tugende mu kigambo kya Katonda. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Twebaza Mukama ow'okutuwa omukisa okuddamu okuŋŋaanako mu kanisa, wadde nga tubadde tukuŋŋaana ku ntimbagano. Kya mukisa olwaleero okubanjulira mukyala wange Patience, okutuliisa ekigambo kya Katonda. Mukyala mubuulizi wa njiri, era nzikiriza nti wanaviira ku kituuti Mukama ajja kuba atuwadde omukisa. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Bannange neebaza Katonda olw'otukuŋŋaanya wano ku nkya y'olwaleero nga Zabbuli 133 bweyogera nti labayo bwe kiri ekirungi abooluganda okukola ki okuŋŋaanira awamu nti galinga amafuta ag'omuwendo agakulukutira mu kirevu kya looni. Mukama yeebazibwe. Kale katusabe olw'obudde. Taata waffe omulungi ow'ekisa ekingi tweyanziza, era ayi Kabaka tukusaba nti gulawo emitima gyaffe, ebigambo bye tugenda okuwuliriza Kabaka wa bakabaka Taata tubiyingize, binyikire ate tubikole mu linnya erya Yesu Kristo Kabaka wa bakabaka Taata nga omulungi. Tugaana omwoyo yenna ow'okutubuzaabuza, ow'okutwebasa, tumugoba mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Taata weebale, osaanidde osinzibwe ogulumizibwe. Amiina. Omusumba waffe ayogeddeko ogw'omutwe, era nga tugenda mu maaso tugenda kutandika n'ekyawandiikibwa mu Baleevi 27 olunyiri lwa 30. Egamba bweti nti era ebitundu byonna eby'ekkumi eby'ensi, obanga bya nsigo za nsi obanga bya bibala bya muti bya Mukama, biba bitukuvu eri Mukama. Era omuntu bw'anaayagalanga okununula ku bitundu bye eby'ekkumi, anaagattangako ekitundu kyabyo ekyokutaano. Mukama yeebazibwe. Ndowooza ebyewandiiko bye tubiwulidde bulungi nnyo. Mukama atugamba nti nno ekimu eky'ekkumi n'ebirabo, naddala ekimu eky'ekkumi kyani kya Mukama. Mu bino ebyawandiikibwa Katonda bw'atyo bw'atugamba. So ekyo ekimu eky'ekkumi si kyaffe, si kya musumba, naye nga kya Mukama Katonda waffe. Ekimu eky'ekkumi kyekiki? Ekimu eky'ekkumi kyekitundu, ebitundutundu 10 ku musaala gwo, ku byoba olunda. Oba olina ente 10, ekimu eky'ekkumi y'ente emu, oba omusaala emitwalo 5, emitwalo 5 kyekimu eky'ekkumi, ne bw'oba olina omutwalo 1,000 kyekimu eky'ekkumi. Abooluganda, Mukama yeebazibwe. So ekimu eky'ekkumi kino tukiwaayo okwebaza Mukama Katonda waffe, okumwebaza byatukoledde, okumwebaza byatuwadde, n'okumwebaza okutuwa obulamu obulungi, n'ekikulu okumuwa ekitiibwa nga ye Mukama Katonda waffe. Mukama yeebazibwe. So nze njagala okutandikira ku Mukama Katonda waffe omukulu ennyo. Kiki kye yatulaga? Abooluganda, Mukama yeebazibwe. Mu kitabo ekiddako Yokaana eyokusatu olunyiri lwa 16. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Amiina. Ne bw'okomaawo nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi eno yaweesaayo omwana we n'omukwano omungi, n'okuwaayo n'awaayo. Ate ebigambo ebitugambye nga omu yekka bw'ati, yali talina bangi, yali ayina omu yekka bw'ati, olw'omukwano omungi n'amuwaayo.
kyekyo ekirabibwako nga naffe tulina okugobera katonda waffe nti ne bw'oba nga olina katono bwe kati mu mukwano omungi kaweeyo. Mukama yeebazibwe. Kubanga mu Yokaana ekisooka 12 agamba nti bona abaamusembeza ne bamukkiriza abawa obuyinza okufuuka baana. Kati katonda waffe yawaayo omwana omu yekka bw'ati, naye mu kuwaayo ffe abakkiriza katonda alina abaana bayitirivu. Mukiraba ekyo? Mu mwana we omu yekka bw'ati Yesu ayina bangi. Okuva bwe yava ku nsi eno n'addayo abaana bayitirivu katonda b'ayina okuva mu kuwaayo omwana we omu yekka. Kati bwe tulaba Yesu Kristo mukama waffe mu Bafiripi 2 okutandika ku nnyo olwokutaano, tusomereko Bafiripi 2 olunyiriro olwokutaano lugamba nti mmwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwekanankana ne Katonda, naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu, era bwe yalabikira mu mutindo gw'omubiri bwe yalabikira mutindo gw'obuntu ne yeetoowaza nga muwulize okutuusa okufa, era okufa okw'okumusalaba. Amiina. Abooluganda mukama yeebazibwe. So tulabye nga katonda eyatutonda yabeera mwesigwa nnyo n'atuwa omwana, naye kati tulabye omwana olunya olusooka lugambye nti tubeere n'endowooza ng'eya Yesu Kristo. Kitaawe bwe yamugamba nti kati mwana wange genda, teyadda mu kwerowooza. Teyadda mu kwerowooza, yagamba kale katonda wange n'agonda n'abeera omuwulize n'ayingirawo okujja okutufiirira. Si kyekyo? N'ateekawo omubiri gwe ne bakuba, n'ateekawo omutwe gw'engule ne bajambaza eriko amaggwa, ne bamufumita ne bamukuba kyonna nga bw'obimanyi. Yagondera mukama katonda we, yawulira ebyo ebigambo ebyo nti yawulira katonda. Twogera ebigambo bino nga nsaba naffe tubeere abawulize. Amiina. Tubeere abawulize ebyawandiikibwa bino nti ekimu eky'ekkumi kya mukama katonda waffe. Yesu yagonda n'agondera kitaawe. Tubeere abagonvu mu kuwa ekimu eky'ekkumi. Amiina. Nti yeetoowaza. Amiina. Ne yeetoowaza erigunda ekifaananyi kye yalimu n'akivaamu. Kale abooluganda bwe tunaagobera Yesu ne tugonda ne tubeera abawulize, si kyekyo, ne tukola ne tuwa ekimu eky'ekkumi, ate obwavu bunaatusangawa. Si kyekyo? Tebulina gye busobola kukola ki? Njagala tugende mu kitabo ekiddako tulabe ekimu eky'ekkumi kino kyatandikirawa. Mu Genesis olubereberye essula ya 14, essula ya 14 okuva 19 paka ku 2. Olubereberye 14:19 n'amusabira omukisa n'ayogera nti Ibulaamu aweebwe omukisa Katonda ali waggulu ennyo nannyini eggulu n'ensi. Olwabiri, era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe akugabidde abalabe bo mu mukono gwo n'amuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Amiina. Kati tulaba entandikwa y'okuwa ekimu eky'ekkumi ya jjajja waffe Ibulayimu. Amiina. Nti bwe yagenda mu lutalo ng'alwanirako mutabani we aba akomawo ne byonna byaleese n'asinkana kabaka ono, kabaka ate era nga kabona, n'amuwa omukisa n'akwata ekimu eky'ekkumi n'akiwaani n'akiwa kabaka. Yes. So tulaba nti ensibuko ey'okuwa ekimu eky'ekkumi yatandikira awe wa jjajja waffe Aburahamu. Bwe tugenda mu nnyiriri endala tulaba Yakobo. Mu kitabo eky'olubereberye essula ya 28 olunyiriri lwa 2 paka 22. Yakobo n'aweereza emyaka 7 aweewe Laakeeri ne gifaanana ng'ennaku si nnyingi olw'okwagala kwe yamwagala. Yakobo n'agamba Labani nti mpa omukazi wange kubanga ennaku zange olwabiri zituukiridde. Olwabiri kati mbadde ku 21.
olwabiri Yakobo n'agamba Labani nti mpa mukazi wange kubanga ennaku zange zituukiridde nyingire gy'ali. 22 Labani n'akuŋŋaanya abasajja bonna ab'omu kifo n'afumba embaga. Mujja kunsonyiwako wano katono naye ndowooza nabiwandiise bubi naye mbadde ku Yakobo nga ali mu lugendo addayo bwe yakoowa ekiro n'afuna ejjinja n'ateekako omutwe ne yeebaka n'afuna ekirooto ng'alaba bamalayika bakkirira waggulu ne wansi Katonda n'amugamba nti awo wooli nkuwaddewo asobola okukinoonyezaako mu nnyambiko nti nkuwaddewo era ku makya Yakobo ne yeeyama eri Mukama Katonda nti olw'okuba ompadde ettaka lino n'akuwanga ekimu eky'ekkumi bwe munaamukifunye olubereberye essuula ya 28 musonyiweko eri abadde ya 29 olunyiiro olwabiri lugamba nti Yakobo ne yeeyama obweyamo ng'ayogera nti Katonda bw'anaabanga wamu nange era bw'anankuumiranga mu kkubo lino lye ŋŋendamu era bw'anampanga emmere ey'okulya n'engoye ez'okwambala n'okudda n'enzira mu nnyumba ya kitange n'emirembe Mukama n'alyoka abeera Katonda wange n'ejjinja lino lye nsimbye okuba empagi liriba ennyumba ya Katonda era ku byonna by'onompanga siiremenga kukuwa ggwe ekitundu eky'ekkumi. Haleluya. Kati oyo Yakobo nga Mukama amaze okumuwa ettaka aw'okubeera yeeyama n'agamba nti nakuwanga ekimu eky'ekkumi. Si kyekyo era bwe tukka wansi ne tulaba nti ne Katonda yateekawo amateeka n'agawa Musa okuwa abaana be kukikwata ku kimu eky'ekkumi. Bwe tugenda mu kyamateeka essula ya 12 okutandika ku lunyiro olwokutaano paka ku lw'omukaaga. Olunyiro olwokutaano essula ey'e12 ekyamateeka. Naye mu kifo Mukama Katonda wammwe kyalyeroboza mu bika byammwe byonna okuteeka omwo erinnya lye kye kifo mwatuula munaanoonyangayo era onojjangayo era munaaleetanga eyo ebyo bye muwaayo ebyokebwa saddaaka zammwe n'ebitundu byammwe eby'ekkumi n'ekiweebwayo ekisitulibwa eky'omukono gwammwe n'obweyamu bwammwe n'ebyo bye muwaayo ku bwammwe era n'ebibereberye by'ente zammwe n'eby'endiga zammwe. Amiina. Ekyamateeka 14:22 bino ebyawandiikibwa byonna byogera ku mateeka Mukama ge yawa Musa okuwa abaana be ebikwatagana n'okuwaayo ekimu eky'ekkumi. Ekyamateeka 14:22 tolemanga kusolooza kitundu kya 10 ku bibala byonna eby'ensigo zo ebinaavanga mu nnimiro buli mwaka. Amiina. So bino byonna tugenda maaso tulaba nti Katonda yateekawo ki yatuteerawo ag'amateeka n'ebyomu mirembe ekyokubiri 31 essula 31 okuva olunyiro olwokuna paka ku lw'omukaaga. Era nate n'alagira abantu abaabeeranga mu Yerusaalemi okuwangayo omugabo gw'abakabona n'Abaleevi beeweeyo eri amateeka ga Mukama. Awo etteeka bwe lyalagirwa amangu ago abaana ba Isirayiri ne baleeta bingi nnyo ebibereberye eby'eŋŋaano n'omwenge n'amafuta n'omubisi gw'enjuki n'ebibala byonna eby'omu nnimiro n'ekitundu eky'ekkumi eky'ebintu byonna ne bakireeta bingi nnyo. Abaana abo ku mulembe ogwo baali bawulize nnyo tubakubireko ne mu ngalo nti ne baleeta bingi nnyo. Amiina. Ne mu kitabo ky'okubala kano kannyumira nnyo nga Katonda ayogera ku Baleevi. Ekitabo ky'okubala essula ya 18:25 paka 26. 25 egamba nti Mukama n'agamba Musa nti era nate onooyogera n'Abaleevi n'obagamba nti bwe munaasoloozanga ku baana ba Isirayiri ebitundu eby'ekkumi bye mbawadde ku bo okuba obusika bwammwe kale munaawangayo ku byo ekiweebwayo ekisitulibwa eri Mukama ekitundu eky'ekkumi eky'ebitundu eby'ekkumi. Amiina. Mukama yeebazibwe. Kati kano kannyumira lwaki nti Abaleevi Katonda yabaawula nti mmwe temugenda kukola mulimu mulala wabula kumpeereza. Era bwe tusoma ebyawandiikibwa tulaba nti bino bye baaleetanga mu kanisa
ebibereberye emmere ki kwe baalyanga. Era wano Katonda agambye nabo tabaleseeyo, n'agamba nti namwe Abaleevi wadde mulina okukola ki, mulina okuwaayo. So eno ensonga eno ey'okuwa ekimu eky'ekkumi Katonda agitwala nga nkulu nnyo nnyo nnyo. Kati katulabe Mukama waffe Yesu Kristo yo ayogera ki, kubanga mu kitabo ekipya Yesu yatugamba ki mu kuwaayo ekimu eky'ekkumi. Matayo 23:23. Zire basanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi, kubanga muwa ekitundu eky'ekkumi ekya nabbugira ne aneta ne kumino ne mulekayo ebigambo ebikulu eby'amateeka, obutalyanga nsonga n'ekisa n'okukkirizanga, naye bino kyabagwanira okubikola, era nabiri obutabirekaayo. Yesu mumuwulira abooluganda, mumuwulira. Bambi bano abambi baali balina bizinesi yaabwe era nga bawa ekimu eky'ekkumi, naye Yesu n'abalaba nga waliwo ebibabulamu, si kyekyo obutalyanga nsonga, n'ayogera ku kisa, n'ayogera ku ekisa, obutalyanga nsonga n'okukkirizanga okukkiriza, naye n'abagamba bino mubikole, naye ne biri temukola ki, temubyerabiranga, temubirekangayo. Biri luddawa Yesu byali ayogerako ekimu eky'ekkumi. So luno lutulaga nti no Yesu yagenda mu maaso n'okukola ki, n'okukikkaatiriza nti abooluganda tulina okuwaayo ekimu eky'ekkumi. Yes, mu ndagaano empya nti mugende mu maaso mutuukirize, mubeere bakisa, mubeere n'okukkiriza, naye n'ebiri bye mwasookako bye mbalaba nga mukola ekimu eky'ekkumi temubirekangayo. Amiina. Aha, waliwo akanyirira akanyumira ennyo mu Matayo 5:23-24. Kale bw'obanga oleese saddaaka yo ku kyoto, bw'oyimeyo n'omala ojjukira nga muganda waakuliko ekigambo, lekaawo saddaaka yo mu maaso g'ekyoto, oddeyo osooka omale okutabagana ne muganda wo, olyoke okomewo oweeyo saddaaka yo. Mukama yeebazibwe. Akanyirirako mukakubire mu ngalo, kanyumira nnyo. Yesu agamba nti bw'oba ng'ozze okuleeta ekimu eky'ekkumi oba ebirabo, naye n'ojjukira nti Musumba Godson mulinako waliwo ekitubulako, katwetereeze. Yesu agamba nti kyoleese kireke wa, kireke ku wolitaali, ng'ategeeza nti ate bw'onaddayo omwana n'akusaba ezo ennyaanya ng'ozzeeyo nakyo. Yes. Yesu kye yali ategeeza nti bw'oba oddayo okutereza ensonga, nga nzirayo okutereza ensonga nze ne mwami Ssennoga, siddayo n'ekimu ky'ekkumi, nsooke nkirekewa. Ekyo nga kitegeeza ki? Nti ayagala nnyo ekimu eky'ekkumi. Sooka okireke wano, oyinza okirya, oyinza okutuukayo omwana ng'omusujja gumuluma, ate n'okola otya? N'otoolako. Oba maama ate buto tewali, n'otoola ku kiri akugamba kireke kwolitaali. Amiina. Ekyo kiraga nti Yesu ensonga eyo bane tugikubire mu ngalo. Ensonga eyo yagirimu nnyo, kireke wano, togenda nakyo. Amiina. Leka tugende mu maaso. Era Yesu ono ng'ayongera okutusomesa Makka 12 essula ye12 okutandika ku lunyiriri 24 41 paka ku 44 ayogera ku nnamwandu. Katonda alina ensonga lwaki aleeta nnamwandu ono, kubanga nnamwandu mu mazima amatuufu essente ziba nga ki, nga ntono, si kyekyo? So alina byagala tuyigiriza muno nnamwandu eyaleeta n'awaayo. Makka 12:41 n'atuula okwolekera eggwanika, n'alaba ebibiina bwe bisuula ffeeza oggwanika, bangi abaali abagagga abaasuulamu ebingi. Awo nnamwandu omu omwavu n'ajja n'asuulamu ebitundu 2 ye kodulante, n'ayita abayigirizwa be n'abagamba nti, mazima mbagamba nti nnamwandu ono omwavu asuddemu bingi okusinga bonna abasuula mu ggwanika, kubanga bonna basuddemu ku bibafikkiridde, naye oyo mu kwetaaga kwe asuddemu byonna by'ali nabyo. Haleluya. Bwe bulamu bwe bwonna. Amiina. Bannange ebigambo ebyo mubikubire mu ngalo. Yesu yakwata n'ajja n'atuula, n'atuula wano kumpi, naye bwe yayita n'agamba nti nnamwandu ono yasinze okukola ki?
yasinze okuwaayo. Lwaki? Abadde alina kitono, nene kyabadde alinayo kyonna akoze atya? Akiwaddeyo mu ssanyu, mu bugonvu, kubanga nkimanyi namwandu ono era yali amanyi nti alina okuwaayo. N'awaayo kyonna kye yali alina mu bugonvu, mu kukkiriza Katonda nti bwe naawaayo Katonda ajja kukola ki? Naye ekyennaku ennyingi Yesu n'abagamba nti bali abalooza nti bawaddeyo ennyingi, bawadde ki? Kitono. Lwaki? Bawadde ebifisseewo. Ekyo kyannaku nnyo. Amiina. Noba ng'olina akakadde n'okwata emitwalo 10 n'olowooza nti noki? N'olowooza nti owadde kinene. Si kyekyo? Ebifikiddewo abooluganda. Yesu yagamba nti abo abagagga abalooza bataddemu ebingi bambi. Lwaki ayogera ebigambo ebyo Yesu? Kubanga Yesu amanyi n'emitima gyaffe, amanyi omutima, ate n'ensawo mwata akola ki? Agimanyi. Amanyi nti musumba afuna ssente bweziti ne bweziti neerabayo ndabayo kaleese. Kati ye Yesu n'alaba nga ebyo eki? Nga bifikiddewo. Kale kwe kusaba kwaffe nti ng'abaana ba GFM tuleme okukola ekyo abooluganda. Amiina. Tuleme okukola ekyo. Tuleme okuleetera Mukama ebikoze eki? Ebifikiddewo. Tumuleetere ebisinga obulungi ate nga bingi. Namwandu ono Yesu agambe nti yaleeta ekingi. Amiina. Yalaga obwesigwa n'agonda n'awaayo n'omutima gwe n'essanyu. Haleluya. Kaakati ffe abooluganda bwe tunaakola nga namwandu bw'akoze, omwoyo w'obwavu anaatusangawa? Tewali wagenda kutusanga. Amiina. So ebyokufikafikirawo bannange tulekeraawo. Wadde tugamba nti ssente ntono, namwandu ono ssente zaali ntono ddala naye konna n'akawaayo. Amiina. So tuleme okwekwasa nti kano katono. Ebifikiddewo n'okola lisiti bweti budgeti n'ogamba kati kankole kino school fees, akafikiddewo n'okaleeta mu nnyumba ya Mukama. Amiina. Ne Yesu agambye atya? Yesu agambye ebyo byafikirawo. Era Katonda bye takola ki? Tabisanyukira. Kubanga ensawo abagimanyi. Amiina. Bwe tugenda mu Abakolinso ekyokubiri essula y'omwenda. Abakolinso ekyokubiri essula y'omwenda olunyiri lw'omukaaga n'olw'omusanvu. Naye kyenjogedde kino nti asiga entono alikungula ntono, era asiga ennyingi alikungula nnyingi. Buli muntu akolenga nga bw'amaliridde mu mutima gwe, si lwa nnaku newankubadde olw'okuwalirizibwa, kubanga Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu. Amiina. Nti alisiga ekitono alikungula ekitono. Mukiwulidde ekyo? Bw'osiga ekingi ojja kungula ki? Kati ono namwandu kyali kitono naye yakungula kingi. Ate bali abaloza nti baleeta bingi bakungula kitono. Kubanga ye Yesu yalaba nga bino bifikiddewo. Amiina. N'atunuulira omutima gwa namwandu nga ye awaddeyo. Ye ku Yesu namwandu yawaayo kyonna, yawaayo kingi. Kale naffe abooluganda bwe tuba nga tuleeta ekimu eky'ekkumi, tuweeyo ekimu eky'ekkumi, oba nina kwayo emitwalo 2 ate n'empaayo gumu. Ekyo kibi nnyo ddala. Amiina. Awo tetujja kusumululwa okuva mu bwavu. Mukama yeebazibwe. Kati Katonda ono mulungi nnyo era aleeta namwandu owookubiri mu biseera ebya Eriya. Era lwaki amuleeta? Ayina ensonga z'ayagala tutegeere, z'ayagala tutambuliremu fe okugaggawala okukutula omwoyo w'obwavu. Mukama yeebazibwe. Ssekabaka ekisooka olunyiri lwa 17, essula ya 17, olw'omunaana. Bassekabaka ekyolubereberye essula 17 olunyiri olw'omunaana. Awo ekigambo kya Mukama ne mukimujjira nga kyogera nti golokoka ogende e Zerefasi ekya Sidoni obeere eyo, laba ndagidde omukazi namwandu ali eyo okukuliisanga. Olw'e12 n'ayogera nti nga Mukama Katonda wo bw'ali omulamu, sirina mugaati wabula olubatu lw'obutta mu ppipa n'otufuta mu kasumbi. Era laba nsennya enku 2 nnyingire neefumbire
nze n'omwana wange tubulye tufe. Olw'e13 awo Eriya n'amugamba nti totya, genda okole nga bw'oyogedde, naye sooka obunfumbiremu akagaati okaleete gye ndi, oluvannyuma weefumbire wekka n'omwana wo. Olw'e15 awo n'agenda n'akola nga Eriya bw'ayogedde, omukazi naye n'ennyumba ye ne baliira ennaku nnyingi. Mukama yeebazibwe. Bannange ebigambo ebyo Dawudi yagamba nti ekigambo kya Katonda kiwooma kiringa mubisi gwa njuki. Ebigambo ebyo biwooma bannaye, mubikubire mu ngalo. Mukama yeebazibwe. Kati Katonda alina ensonga era tuleetera namwandu ono eyali ng'alina ekibatu kimu eky'eŋŋano, si kyekyo? Ayagala tulaga obugonvu bwe tulina okuba nga tulina mu kuwa ekimu eky'ekkumi, mu kugaba, mu kuleeta ebirabo, era okumusindikayo n'amugamba munnange ninawo olubatu lumu bwe luti ne kabutto, era tubadde tugenda kufumba tumale tulye tukole ki? Eriya n'amugamba sooka ofumbire nze. Akatono ako ye olubatu lwe yali alina yamugamba atya? Sooka ofumbire nze. Abooluganda, esente ne bwe zibanga ntono oba nnyingi, ekikwatagana n'ekimu eky'ekkumi oba n'ebirabo, tusooke tukole ki? Tusooke tuleete ebibye mu nnyumba ye. Mukama yeebazibwe, kubanga yagamba nti sooka ofumbire nze. Namwandu ono omwagala nnyo era n'agonda ebigambo bitugambye nti n'agenda n'akola atya? N'ateekateeka n'amufumbira. Ebigambo ebiwooma ebirala bw'amala okukola ekyo, namwandu yawuliriza, namwandu n'agonda, namwandu n'aba omuwombeefu, n'akankanira ekigambo kya Katonda. Kuno tukuyita kankanira kigambo kya Katonda. Amiina. Ono ye bwe yajja Eriya n'abimugamba yakankanira ekigambo kya Katonda era teyasibamu, n'agenda n'amuteekateekera ekyokulya. Naye ddayo olunyiriro olusembayo ng'amaze okubikola, Mukama yeebazibwe, nti epipa ey'obuta teyakendeera. Engalo zammwe entono. Abategedde olunyiriro luno bannange mukube mu ngalo ez'amaanyi. Epipa ya namwandu teyakendeera. Amiina. Epipa ya namwandu teyakendeera. N'akasumbi ak'amafuta tekaggwaawo. N'ekigambo kya Mukama bwe kityo bwe kyali. Era ebiwandiika bitugamba nti Eriya ne famire baalya paka ne paka. Abooluganda, singa tukola nga namwandu ono bwe yakola, ne tusooka ne tuleeta ekimu eky'ekkumi, nga tetunaba kugenda mu byaffe ebisigadde oba school fees oba ki, si kyekyo? Ne tusooka nga namwandu bwe yakola, ne tugonda nga namwandu bwe yagonda. Amiina. Pipa zammwe ez'essente tezijja kukalira mu linnya erya Yesu. Pipa zammwe ez'essente tezijja kukola ki? Tezijja kukalira. Emmere awaka teribula. Amiina. Kubanga musoose ne mukola Katonda kyakola ki? Kyayagala, kyabalagidde okuwayo ekimu eky'ekkumi. Kakati pipa bwe zitakalira, obwavu bunaatusangawa. Obwavu bunaatusangawa abooluganda. Mukama yeebazibwe. Luka 6:38 eyogera etya? Wagamba nti mugabenga namwe muligabirwa. Ekigere ekirungi ekikatiddwa ekisuukundiddwa eky'omuyiika kye balibaweera mu kifuba, kubanga ekigere ekyo kye mugera nammwe kye muligererwa. Mukama yeebazibwe. Mukama atugamba tukole tutya? Kyonna nti mugabenga namwe mulikola ki? Ekimu eky'ekkumi nga gwe mutwe gwe tuliko okuva mu bwavu, si kyekyo? Tukiweeyo. Amiina. Agambye nti munaafuna ekigera ekirungi. Namwandu ono pipa obutakalira kyali kigera kirungi. Ekikatiddwa kyali kigera kirungi kubanga bagambye nti tebyakalira. Kati ekikatiddwa kandeete ekirabirako bw'ofuna nga konteyina 2, konteyina n'okwata obuwunga n'obuyiwamu ne bujjula, si kyekyo? Konteyina ey'okubiri n'otwala obudde bwo nga buli buwunga bw'oteekamu obukkatira, buli buwunga bw'oteekamu obukkatira. Kati byombi ogenda okubiyiwa wali nga kale katugambe ekikebe ky'okozesezza.
nga kiri kyowadde okatira bungi nnyo okusinga kiri kyewataddemu kyotakkatidde. Mulaba ensonga eyo. Kaakati Mukama agamba nti bwe munaawaayo ekimu kyange eky'ekkumi ekigera kinaaba kirungi, kijja kuba kikkatiddwa. Amiina. Nga kisuukundiddwa. Mumanyi ekigambo ekyo nga oba oteekamu naye ng'okola bwoti. Kati bw'okola bwoti nga space yeeyongera ng'oyongeramu ebintu ebyo biba bingi, bibeera bingi ddala. So Mukama Katonda waffe agambe nti bwe tunaawaayo nga bw'ayagala bwe kityo bwe tugenda okukola tutya, bwe tugenda okubeera. Omwoyo waavu ng'awo tukoze tutya, nga tumugobye. Bwe tugenda mu Malakayi 3 olunyiriri olw'omusanvu paka ku 12. Olunyiriri olw'omusanvu. Okuva ku nnaku z'abajjajjammwe nga mukyuka okukyama mu biragiro byange, so temubikwatanga. Mudde gye ndi, nange nadda gye muli, bw'ayogera Mukama ow'eggye. Naye mwogera nti tunadda tutya? Omuntu alinyaga Katonda, naye mmwe munyaga nze. Naye mwogera nti twakunyaga tutya? Mwanyagako ebitundu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munyaga nze eggwanga lino lyonna. Olw'ekkumi muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba muggwanike ennyumba yange ebeeremu emmere, era munkeme nakyo, bw'ayogera Mukama w'eggye. Obanga siribaggulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja. Olw'ekkumi. Era ndinenya omuli ku lwammwe, so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe, so n'omuzabbibu gwammwe teguli kunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka, bw'ayogera Mukama ow'eggye. Olw'ekkumi. Era amawanga gonna gali bayita ba mukisa kubanga muli bansi esanyusa, bw'ayogera Mukama ow'eggye. Mukama yeebazibwe. Eno ensonga gye tutuuseeko ya nnaku nnyo, kubanga Mukama agamba nti munzibye, munyaze. Tufuuse eki? Babbi, tufuuse banyazi. Kino kya nnaku nnyo tetukisanyukiramu. Nga olunyiriri lugamba nti Mukama ate tumubbye tutya? Tumunyaze ne tufuuka ababbi. Kale kino kya buswavu. Tulaba bali ab'oku nguudo ababba amasimu ne tulowooza nti abo ki? Bambi be babbi. Naye naffe abaana ba Mukama Katonda, kale tuli babbi, tuli banyazi mu nnyumba ya Mukama. Amiina. Tetusasudde kimu kya 10. Abasasula mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye olwaleero nkiwa nti bwe tuva wano tetugenda kusigala kyekimu. Tumubbye, tumunyaze okuyita mu butawaayo kimu kya 10 n'ebirabo. Naye n'agamba nti olunyiriri olw'ekkumi tandikirawo tetweyongere. Tukolomeddwa awo 9. Olw'omwenda lugamba nti mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munyaga nze eggwanga lino lyonna. Mukama yeebazibwe. Kati ebyokunyaga n'ebyokubba nga bikyali awo, amawulire ate agasingayo obubi nti ekyo nakyo kiki? Kikolimo. Kaakati ekikolimo kyemuwulira nti kikolimo kitambula, kiva mufe abazadde ne kitambula ku baana n'abaana. Aga amawulire mabi nnyo. Ekiyitibwa ekikolimo kitambula. Amiina. Naye Katonda agambye nti no tukolomiddwa. Kaakati ekikolimo wookirabira nga kiyingiddewo, ne bw'oba oli ku office nga bakugamba gw'omulimu guweddewo, ne weebuuza ate omulimu ate nakoze ekintu guweddewo, nga n'ensonga tebagirina, naye ng'ensonga etandikirawa? Eri. Amiina. Tukolomiddwa. Ensawu zikala. Ensawu zikola zitya? Nga temukyali ssente. Akawunti nga tekukyali ki? Ng'ekyo kyonna kikolimo. Mukama yeebazibwe. Ng'ekyo kyonna ki? Kikolimo. Emirimu ne gifa, bizinensi ne zifa, n'ogenda mu nnimiro nga ebyoli omulala w'ekimu eky'ekkumi nga temuliimu kiwuka kyonna, naye n'otuuka mu nnimiro ng'eyo ejjuddemu ebiwuka. Ekyo kyonna nga ki? Kikolimo.
n'ogenda wali mu faamu oli alina ente nga 10 naye nga gwokola ki nga eyo ng'ofiisa ne buli lunaku, ekyo kyonna kikolimo. Kale abooluganda, bino ebikolimo tusobole okukola ki? Twetagulule ku kino ekikolimo. Amiina. Tukyetagululeko nga tugonda, nga tuwaayo ekimu eky'ekkumi. Amiina. Tweyongereyo ku 10 mpaka 12. Olunyiriro lw'ekkumi. Muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika, ennyumba yange ebeeremu emmere, era mu nkeme nakyo, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Obanga siribaggulirawo ebituli eby'omu ggulu, ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga we gulijja. Soko osimbewo awo akati. Agambye nti nno muleete ekimu eky'ekkumi ennyumba yange ebeeremu ki? Emmere. Amiina. Kubanga mu nnyumba ya Mukama mulimu abantu bangi. Abamu beetaaga emmere, kwegamba nga mulimu obwetaavu bungi mu nnyumba yaani? Mu nnyumba ya Mukama. Katonda kyava tugamba nti tuleete ekimu eky'ekkumi ennyumba ye ebeeremu ki? Emmere eri abo abanaku. Mubeeremu emmere eri abo abateesobola. Ate muleete ekimu eky'ekkumi ne GFM tukole tutya? Tugizimbe. Amiina. Mukireete tukole tutya? Tuzimbe ekkanisa eya GFM. Tweyongereyo. 11. Era ndinenya omuli ku lwammwe, so talizikiriza bibala bya ttaka lyammwe, so n'omuzabbiibu gwammwe teguli kunkumula bibala byagwo mu nnimiro entuuko nga tezinnatuuka, bw'ayogera Mukama w'Eggye. Amiina. Nga tetunnatuuka waagambye nti munkeme. Amiina. Munkeme munaalaba ekinaavaamu. Amiina. So abooluganda, okutandika n'olwaleero tukole tutya? Ffe tukole ekituufu, tukeme Katonda tuweeyo, tulabe ekinaakola ki? Kubanga namwandu bwe yawaayo epipa teyakola etya? Teyakalira, eŋŋano teyakalira, buto teyakalira. Amiina. Mukama yeebazibwe. Tugende ku Luka 16 olunyiriri olwo lulungi nga tetunaba kutuukayo. Tulaba nti bye tufuna mu kuwaayo ekimu eky'ekkumi. Mukama agambye nti n'abagulirawo eggulu. Kyonna ekirungi kye twagala kiva mu ggulu. Amiina. Agambye nti nno tajja kukkiriza mulabe kola atya? Kutulumba oba kulumba bizinesi zammwe oba mirimu gyammwe, tajja kukola ki? Tajja kukikkiriza ekyo. Nti emikisa ginaakolanga ki? Ginaatugobereranga. Mukama yeebazibwe. Era n'agamba nti tunaabanga ba mukisa. So ebirungi bingi ebiri mu ki? Mu kuwaayo ekimu eky'ekkumi. Mukama yeebazibwe. Katugende mu Luka 16. Luka 16 olunyiriri lw'10. Aba omwesigwa ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene aba mwesigwa. Era aba omulyaza amaanyi ku kintu ekitono ennyo ne ku kinene aba mulyaza amaanyi. Amiina. Olunyiriri muluwulidde. Kaakati olunyiriri olwo agambye nti bw'obeera omwesigwa ku kitono ne ku kinene. Kati ne kino ekitono kyakuwadde ate n'otabeera mwesigwa mu kuwaayo ekimu eky'ekkumi, anaakuwa atya ekinene? Si kyekyo? Anaagaziya atya ensalo zo nga ne kino ekitono kyakuwadde tobadde mwesigwa okuwaayo ekimu eky'ekkumi? Amiina. So bw'onaabeera omwesigwa mu kino ekitono kyakuwadde n'oba ng'owaayo ekimu eky'ekkumi nga bwe kiteekeddwa, n'ebinene ajja kubyongerako, n'obugagga ojja kugaggawala. Amiina. Kale olunyiriri engero. Engero essuula 3 olunyiriri lwa 9. Osangamu ekitiibwa Mukama n'ebintu byo n'ebereebere ku bibala byo byonna. Mukawuliddeako nti tusengamu Mukama ekitiibwa n'ebintu byaffe byonna. Nga mmaliriza wano, mmaliriza nti tusengamu Mukama Katonda waffe ekitiibwa n'obugagga bwaffe, kubanga obugagga yakoze eki? Yabutuwa. Ebintu bye tulina Mukama yabituwa. So atugamba nti no tuseemu ekitiibwa, tumuteekemu ekitiibwa nga tukola tutya? Ng'ate era tumuddiza kye tulina ekiweebwayo ekimu eky'ekkumi, tumuseemu ekitiibwa. Kaakati nga tumaze okutegeera nti no kino kikolimo, era tugendagenda maaso n'okwenenya. Naye ekirungi ekisinga, Abagalatiya 3:13 eyogera etya?
kristo yatununula mu kikolimo eky'amateeka bwe yafuuka ekikolimo ku lwaffe kubanga kyawandiikibwa gyakolimiddwa buli awanikiddwa ku muti. Mukama yeebazibwe. So tutegedde nti nno tuli banyazi, ekimu eky'ekumi tetukiwaddeeyo, ekikolimo tukirina, naye amawulire amalungi gali nti Yesu Kristo yakola atya? Yatwala ebikolimo byaffe. Kale tugenda ogenda mu kwenenya nga tumaliriza enjiri eno, twenenye Mukama Katonda atuggyeko ekikolimo ekyokulya ekimu eky'ekumi, tusobole okukola ki? Okuva mu bwavu buno bwe tuliko. Mukama yeebazibwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ngenda kuyita Saalongo Kirumira jangu otukulembere mu kwegayirira eri Katonda atusaasire, atusonyowe, kubanga tetubadde beesigwa, tetugondedde ekigambo kye ekyokuwa ekimu eky'ekumi, tetuwulidde. Amiina. Atukutuleko ekikolimo kino. Twebaza Katonda olw'ekyawandiikibwa ekyo. Katugende mu maaso ga Katonda. Tetulina kye tuyinza kwongerako. Bayibuli egamba nti alina amatu awulire omwoyo kyagamba ekkanisa. Mu kiseera nga kino kye tulimu, kino kigambo kya Katonda, tetubyesibaako bwesibi, tetubigyeteeka bwetegesi, si lwakuba Musumba Godson ayagala nnyo ssente zaffe oba abakulembeze baagala nnyo ssente, naye tutuukiriza ekyo Katonda kyatwagaza. Mu ddakiika zino ze tusigaza, katugende maaso ga Katonda mu ngeri gy'olaba. Oyinza okugenda ku maviiviiko, oyinza okugenda kuyimirira, labikako eri Katonda ng'era bwe tugambye nti weewaawo tukolimiddwa olw'ebyo bye tukoze ebitatuukiridde, naye essuubi etulina nti Kristo Mukama Katonda waffe we yajja n'atufiirira, ye yafuuka ekikolimo kyaffe. Kati ng'abakkiriza kitukakatako okubeera nga tukoowoola erinnya ly'oyo Kristo ali waggulu ennyo, yasobola okujja otunaazaako ebibi, yasobola okujja otukyusa, yasobola okutuleeta embeera ey'obwakatonda esobola otuzza ku mulamwa, tusobole okugoberera ennonozi. Genda mu maaso, baako n'ebigambo by'ogamba Katonda mu ngerera ey'okwenenya. Mukama tuli mu maaso go, twenenyereza ddala Kabaka abakabaka olw'ebyo byonna tunange ebitatuuse mu bulamu bwaffe, naye n'okusinga ennyo olw'obutatuukiriza nnono yakuwaayo ekimu eky'ekumi, nnono yakuwaayo ebiweebwayo, okuwaayo ensigo mu yeekaalu yo. Mukama tukimanyi nti Katonda nti obwetaavu bubeerawo. Katonda wange tujja wano ne tufuna ettendo, ne tufuna ekigambo ekirungi, ne tuzibwamu amaanyi. Abasumba baffe bayimirira naffe emisana n'ekiro, batusabira, batukyalira. Mukama y'embeera Katonda wange gye babeeramu, naye nga tusuubira okubeera nti ffe ffennyini tulina okubeera nga tubawanirira, nga tuleeta ebyokuwaayo, nga tuleeta ekimu eky'ekumi. Si ggwe weetaaga, ayi Kabaka abakabaka, kubanga ffezza ne zaabu bibyo, ente ziri ku nsozi zizo, ennyanja n'ebirimu byonna ggwe wabikola, ensiko zonna n'ebisolo ebirimu bibyo. Toyina ky'otwetaaza, naye ffe twetaaga, ayi Kabaka abakabaka. Tusaba otusaasire. Genda mu maaso, saba obusaasizi bwa Katonda. Bayibuli egamba nti bwe tugamba nti tulina kibi tulimbalimba, twerimbalimba ffekka, naye bwe tukkiriza ne tujja ne twenenyereza ddala nga kye tukola amakya ga leero, ye mwesigwa era wakisa okuwulira essaala zaffe, okwenenya kwaffe, n'atusonyiwa eri embeera zonna. Mukama wakisa, waali wetegefu okutwala ekikolimo. Mukama tukwegayiridde, twala ekikolimo ekyo Kabaka abakabaka. Tuboneredde era tukomawo mu maaso go olunaku lwa leero, tukkiriza nti ogenda kukola eky'amaanyi mu bulamu bwaffe. Tukkiriza nti tugenda kutandika okubeera bwesigwa mu katono ke tulina. Banje muffe tulina n'emisaala gye tufuna, naye zonna nga banka ezitwala. Abalala tulina ebintu bye tulina, tulina amabanja mangi mu maliraano abaffe, tulina amabanja mu mikwano gyaffe. Abalala tetukyalina mirimu gyaggwawo, naye nga tulina obusente obulala bwe tutufuna obutono. Tuyambe tutandikire awo, ayi Kabaka abakabaka, mu kitono, kubanga ogambye nti anaabeeranga omwesigwa mu kitono, ate ne mu kingi ajja kusobola okubeera omwesigwa. Twetaaga gwe Kabaka abakabaka, gwe Katonda ow'omukisa omujja, jangu otuwe omukisa Kabaka abakabaka omupya, sizoni empya Mukama gye tuyingiddemu. Katonda wange yakuzibwa bujja. Ayi Kabaka abakabaka, tusaasire, ayi mulungi ow'ekisa, tusaasire Kabaka abakabaka. Tuboneredde mu mitima gyaffe Kitangu w'ekitiibwa, era tukakasa Mukama kyogenda kukola mu bulamu bwaffe. Tugenda kuweewaayo Kabaka abakabaka okugoberera. Genda mu maaso, weebaze Katonda olw'ekigambo ekyo ekijjidde mu maanyi olunaku lwa leero. Genda mu maaso, oweeyo obulamu bwo.
kola commitment, waayo obweyamo eri Katonda. Kakasanga amaze otusonyiwa kubanga ye talemera ku nsonga. Bwe weenenyereza ddala okuva mu ntobo y'emitima gyo w'omutima gwo, mwesigwa era asobola Katonda wange okusonyiyira ddala wonna weoli. Kaakano oyimusa eddoboozi lyo omwebaze era owa obweyamo obw'eri Katonda. Weeyama eri Katonda nti ogenda kutandika okudda ku mulamwa ku bigambo eby'ensimbi, ogenda kudda ku mulamwa ku bigambo eby'ekikumi eky'ekkumi. Weewe waayo obweyamo bw'eri Katonda. Leka awulire okuva ku ntobo y'omutima gwo nti oboneredde ate osazeewo okutwala ekkubo ery'eggolokofu ery'okuwaayo, ery'okuwagira obwakabaka bwa Katonda, ery'okuwaayo ekimu eky'ekkumi, olw'okusiga ensigo, olw'okusapootinga ebigenda mu maaso mu kkanisa. Weewaayo obweyamo, yajja okusobozesa okukusobozesa, n'omwoyo omutukuvu ajja okusobola okujjukiranga n'okkulungamya n'okujjukiza mu linnya erya Yesu. Tukwebaza ayi kabaka abakabaka era tuwaayo obweyamo bwaffe eri ggwe ayi Katonda wange. Tweyamira ddala Katonda wange, tukyukidde ddala era tugenda kubeera beesigwa, tugenda kufuuba wakati mu mbeera ze tuyitamu, wakati mu mabanja. Tumanyi nti ogamba nti ogenda kunenya omuli ku lwaffe. Tusigala mu kigambo ekyo ayi Katonda waffe obulungi. Tukweyanza ayi kabaka abakabaka kubanga oli mukulu, kubanga ofaayo. Tukwebaza, weebale Katonda waffe, weebale ggwe empologoma ya Yuda. Kubira Mukama Katonda engalo ez'amaanyi kubanga mwesigwa, kubanga afaayo, kubanga atukoledde eby'amaanyi era agenda kukola mu buli mbeera zaffe zonna. Haleluya, haleluya. Mukama yebazibwe nnyo. Tweyanza nnyo mami ekigambo ky'otuwadde. Manyi nti tuweereddwa omukisa era mmanyi nti bangi tujja kukyusibwa. Nze omu ku baali balina ebibuuzo, kubanga tukola nga bwe gye tukolera eyo, tukola zi bizinesi, tukola biki, naye nali ndaba nga tukola n'abantu. Yesu manyi bantu si bajja ku kanisa nti ddala ayagala Katonda. Abantu abamu balina ebyabwe bye bakola eyo ebbali, naye ng'olaba oli akulaakulana, mukola bizinesi, akuba ddiiru eno neekutuka eri neekutuka, naye ggwe ebibyo nga tebikola ki. Ne ŋŋamba naye Mukama, ffe abakusinza tugenda mu kanisa, tuwaayo, tukola ki, byaffe byo nga tebitambula nga bano. Newuunya ŋŋamba yi, naye mwoyo Mukama nannuŋŋamya naŋŋamba omanyi bano abantu bali diligent ne Sitaani kyaba bagambye. Oli bw'agendewa omusawo we n'amugamba nti kola kino, ngenda kukuwa kino naye sasula kino, buli kiro kola bw'oti, abo abantu bajja bikola. Naye ffe olw'okuba tumanyi nti Katonda wa kisa, tasobola kupanishinga, tufaayo ogayaala n'owulira nga ekifo ky'okusaba ogadde n'otakola ki, n'otasaba. Nze nina waliwo omuntu gwe mumanyi yali akola sente, akola zino akola ziri, lumu ng'akola omulimu munene nnyo ng'afuna sente. Bagenda bamuletera sente zaalina kashi by'etaano kirimu ku kikutiya, ng'afufunyala engalo. Mumanyi ng'afufunyala engalo bw'ati, tigira omusajja mulwadde bamutuusa mu ddwaliro Kampala hospital, nga bigaana nga bakwera taata we mu kyalo nga wayisewo ennaku bbiri nti gundi mulwadde ali bubi. Taata we ng'abagamba nti mumuleete mu kyalo. Kati ne tubuze ntugamba omuntu omulwadde ali obubi, amawiro geno gaganye bagende mu kyalo ey'obushenyi. Baatugamba bwe yatuuka mu kyalo, olwali okutuuka obutuusi mu kyalo yaterererawo. Ne tugamba bwe tugamba omusajja kiki, kumbe ye waliwo byakola ki, byalina okukola. Olubikola ebyo kati naffe senga tunaabeera diligent, tuwaayo Katonda nga bwayagala tuweeyo, ne tumanya nti tulina okusapootinga omulimu gwa Katonda. Naffe Mukama mwesigwa era ajja tugabiira era ajja tuwa bye twetaaga. Amiina. Kati nsaba tugenda kuwaayo kanyanirize kwaya nga tuwaayo etuweeyo oluyimba. Kwaya nga tuwaayo tusaba omutuweeyo oluyimba. Kale olw'obudde baŋŋambye kati tuweeyo buwi, n'abali ku online musobola okuwaayo platform zaffe kweziri ez'okuwaayo. Simanyi oba ali mu byuma so tuyambako awo, tuweeyo ebimu eby'ekkumi byaffe n'ebirabo byaffe bye twetedde Katonda. Tubeere beesigwa. Mukama agamba tumukeme, tumugezese tulabe. Katutandike omugezesa, tubadde tutugezesa Mukama, leero tutandike omugezesa tulabe oba ddala atukola obulungi obwo bwe yasuubiza, kubanga tumanyi ye mwesigwa. Bw'asuubiza atuukiriza. Tuyina platform zaffe, tuyina account mu bank, tuyina accounts mobile money, MTN, Airtel,
tusaba babituwanikireko awo abali ku online tubaagala nnyo era nammwe muweeyo okusinziira bwe mulina okuwaayo. Twebaza Katonda ku lwabo bonna abatuwerekerako abawerekera ku bannaffe mukyala Lydia Sendawula baali bafiiddwako taata waabwe, bafiirwako omwami abadde yali mmemba waffe wano eno, yajjako wano ku kyaki wano Zijukira, namulabako lumu mulundi nga gumu wano, naye eri yali nga ajja nnyo, naye wano namulabako mulundi nga gumu, naye munaaye Mukama yamuyita Mukama yamuyita. Oluusi mulimu ebintu bye tutaba tutumanyi, naye waliwo kyenalaba kyenawulira ku olwo nti yalina essanyu lingi, essanyu lisobola lisobola okukola ki, naye tumanyi nti afiira mu Mukama kuba yalinga agenda agamba abantu Yesu mulungi. Olunaku olwo yamala agamba abantu Mukama mulungi, awo Mukama n'asalawo amutwalira awo, ndowooza nga tannaba ku compromising ekyo. Twebaza bwenna abatuwerekerako, okuzika kwali ku Lwokutaano era Mukama mulungi. Sunday nga 10 ye Sunday jja musoma ngaba nku Sunday nga 10 waliyo okuwaayo abaana ye Sunday jja, era nga tusaba nga tetunagenda mu lockdown twali tugenda kuwaayo abaana nene ne batugalawo amakanisa. Kati musumba tutaddewo nga Sunday nga 10 ye Sunday jja, era buli muzadde asabibwa kuddamu okufiiringa okwewandiisa emabegaawo n'okujjuza foomu gye banabeera babawadde. Era mu maaso awo waliwo ennaku zetugenda okuyingiramu, ennaku ez'okusaba n'okusiiba, ennaku zigenda kuba nnaku 7, era tuba tusaba tweteeketeeka olw'ennaku ezo bagenda kuba batubuulira ddi we tuzitandika. Saawa yonna tubeere beeteefuteefu, tugenda mu kuyingira mu kusaba n'okusiiba. N'abanaasobolanga okujja wano munajjanga ne tusaba, Mukama ajja bbawa nnyo omukisa. Era twongera kukubirizibwa okwongera okusiiba ennaku 5, waliwo ennaku 5 zetulimu zino ezituuka paka ku independence ez'eggwanga. Tusabire eggwanga, abakirimu mweyongere, n'obadde tunabakitandika naawe kitandike, tunaagenderawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katusabire ebiweebwayo byaffe. Mukama Taata tukwebaza olw'ebiweebwayo abaana bwe baleese. Tusaba nti Mukama Kitange buli omu wajje ozeewo okubiseemu nga bw'ogamye nti tukukeme, abamu batandikiddewo okukema. Mukama nsaba ekigambo kyo kituukirizibwe nga bwe kyogera mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina, amiina. Era mpozi obutamala nnyo budde, nsaba okwaniriza musumba gy'atusiibule esaala esembayo, saavisi esooka omusumba. Kale Mukama tukwebaza olwa saavisi eno ebadde nnungi. Tumanyi nti tufunye okuyigirizibwa kungi, tutegedde bye tubadde tetumanyi. Osanga oluusi tubadde twekkiriranya ne tutawaayo nga bwe tulina kuwaayo, n'olw'ekigambo kye kibuuliddwa leka kituule mu mitima gyaffe, kireme tutuulamu obutuuzi, wabula tubeere bakozi baakyo. Mukama tuweeyo, tulawo obwakabaka bwo nga bugenda mu maaso. N'abantu bano bonna Mukama nsaba nga tuddayo ewaka, tuwe omukisa, wiiki ebeere ennungi ey'ebibala, ebyesimbi, eby'obulamu obulungi n'ebyokuweereza. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu tusabye, amiina, amiina. Mukama abawe nnyo omukisa. Mwebale kujja, mwebale kujja. Let me welcome the choir for the second service. Father God, we thank you for this day.